إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amatenda amalungi era nga majjuvu ga Allah tumusaba assa okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nam tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe aljamu bayina salatayn wa ahkamu salati almusafir, oba okugatta esswala wamu n'amateeka g'esswala y'olugendo, era nga tugenda ku kitundu kyaffe eky'omwenda. Nga wetwakoma wennyini ku kitundu kyaffe ekyali eky'omunaana we tugenda okubeera nga tutandikira insha Allah, twalaba nti twali tutunuulira ensonga kwe twabuliza ekibuuzo nti ekisingako obulungi ku bibiri kyekiriwa, kusiiba oba butasiiba, nga twali tutunuulira okusiiba awamu n'ekyo nga tuli mu lugendo. Kati ne tuddamu ekibuuzo ekyo nga tugamba nti omusiibi mu mbeera eyo oba mu mbeera eno yennyini gye twali twogerako ayawulwamu engeri ssatu. Awo wetwakomya omusomo gwaffe ogwasembayo, era nga wetugenda okutandikira tutunuulire engeri esooka. Engeri esooka waliwo okuba ng'omutambuze ono bw'agatta okusiiba n'olugendo ng'ajja kuyisibwa bubi era nga tajja kusobola kubaako kalimu konna kalungi kakola olw'amaanyi okumuggwamu olw'enjala. Ono amateeka gamugamba nti bw'alya kikisinga okuba ekirungi, olwa hadiisi eno wammanga ng'ejjibwa ku Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma qaal, agamba nti kaana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fi safar fara'a zihaman wa rajulan قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. nga hadiisi eyo ejjibwa oba esangibwa mu Bukhari ku 1946 ne Muslim ku 1115. Amakulu Jabir Allah musiime agamba nti lumu tuba tuli ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam mu lugendo, n'alaba akakukuulu oba akakulu k'abantu nga waliwo omusajja gwe babikiridde olw'omusana. Kyeyava abuuza nti oyo abadde ki? Ne bamuddamu nti asiibye. Oba enjogera ya hadiisi endala egamba nti yazirika olw'akasana akangi ate ng'asiibye. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kwe kugamba nti si kirungi kusiiba ng'omuntu oli mu lugendo oba ng'oli mu safaari. Era nga hadiisi endala eva ku Anas agamba nti kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi safar faminna swa'im wa minna al-muftir. قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظل صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده فقسط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية والسوق الركابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. حديث يو إليم مسلم نamba 1119. Muhadisi eno Anas agamba nti lumu twali ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu safaari nga muffe mulimu abasiibye ate nga abalala tebasiibye. Tulina we twatuuka naye ng'omusana mungi nnyo. Olw'omusana omungi eyali atusinga okuba n'ekisiikirize
yoyo eyali ayambadde olugoye, ate abalala wabalabanga batadde emikono gyabwe ku mitwe olw'omusana. Abasiibi ne bagwa eri olw'obukoowu, enjala n'omusana. Abatasiibye ne batandika okuzimba ensiisira ne banywesa abo bonna abaali mu lugendo. Amakulu bo abaali tebasiibye bwe baatuuka mu kifo kino batandika okukola emirimu ng'okutegeka ebyokulya, okuzimba weema oba ensiisira, okutegeka ebyokulya n'okunywa, nga bano abasiibye bali wali bagudde wansi tebaliimu maanyi. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe kugamba nti dhahaba almuftiruna alyawmi bil ajr, abatasiibye empeera z'olwaleero bazifunye. Ategeeza empeera ez'okukola emirimu egy'okulabirira abantu abaali mu lugendo. Mpozi nga ne hadithi gye ngenda okusembyayo ku nsonga eno, nga hadithi eno an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala li ashabihi wa kanu fi ghazwati innakum musbihu al-aduwwa gadda wal fatr aqwa lakum. Hadithi ejjiddwa mu Muslim namba 1012. Hadithi zino mu kitabo kya Muslim oba ekitabo kya Imam Muslim, hadithi zino zigoberegana eno ne gye nvuddeko okusoma. Nga Abu Sa'id agamba nti lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba abasahaba be nti enkya mugenda kukeera kugenda mu lutalo. Kati okugenda nga temusiibye kikisinga okuba ekirungi, kuba mujja kuba n'amaanyi aganaasobola okwaŋŋanga abalabe. Kuba hadithi ezo zonna satule tulaba nti omutambuze bw'abanga alina kyagenda okukola ekirungi, naye nga bw'asangibwa nga asiibye ayinza obutakikola bulungi oba okukola naye nga akikolera mu buzibu olw'okusiiba, asibuluke era aliwe ng'avudde mu lugendo oba safaari. Wano tugenda ku ngeri ey'okubiri. Omutambuze ono kwe kubanga okusiiba tekumukosa, era nga n'emirimu emirungi egy'eddiini ajja kusigala ng'agitambuza bulungi. Afaanana bw'atyo okusiiba kyekirungi gy'ali olw'obujulizi buno wammanga. Qala ta'ala, Allah yagamba nti wa anna tasuumu khairun lakum, naye ate bwe musiiba kyekisinga okuba ekirungi gye muli. Suratul Bakara aya ya 184. Obujulizi obulala ngeno hadith an Abi Darda قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. Hadithi eri mutafaqun alayhi, Bukhari namba 1945 ne Muslim namba 1022. Hadithi eno Abu Darda agamba nti lumu twaliko ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam muzimu ku ngendo ze, akasana nga kangi nnyo olw'obuyitirivu bw'omusana. Omuntu yatuukanga n'okussa emikono gye ku mutwe olw'akasana kangi. N'agamba nti mu baali mu lugendo tewali muntu yenna yali asiibye okuggyako Nabbi sallallahu alayhi wasallam ne Ibn Rawaha. Hadithi gye ngenda okusembya era ku nsonga eno ey'okubiri, an Aisha an Hamza bin Hamru al-Aslami qala li Nabi sallallahu alayhi wasallam asumu fi safar. Wano mama Aisha radiyallahu anha agamba nti Hamza bin Amr yabuuza Nabbi sallallahu alayhi wasallam nti nsiibye nga ndi mu lugendo, amakulu nzikirizibwa okusiiba nga ndi mu safaari. Asumu fi safar. Qal, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yamuddamu nti
in shi'ta fasummu bwoba oyagala siiba wa in shi'ta faftir ate era ne bwoba oyagala siibulukuka amakulu tosiiba. Hadithi eyo nayo eri mutafakun alayhi mu Bukhari namba 1934 ate Muslim namba 10,121. Singa okutunulira mu kitabu kya Imam Muslim ojja kubeera ng'osingana hadithi ezo zonna nga bwe tuzisomye okuviira ddala ku hadithi ey'ekikumi-15 mpaka ku hadithi ey'ekikumi hadithi gye tusomye okuviira ddala ku 10,115 mpaka ku hadithi nga 10,123 oba 24 ojja kusanga nga zonna ziddingana ate nga zonna ziri ku nsonga ezo. N'olwekyo osobola okugezaako n'obeera ng'ozisoma. Mpozi n'ensonga eyali badde ng'esembayo okusiiba ng'oli mu lugendo ntegeeza Ramazaani kwanguwa nnyo okusinga okulya n'osigaza ebbanja kuba ebiseera ebisinga okuliwa oba ebiseera ebisinga okuliwa kukaluba nnyo ng'abantu abasinga tebasiiba. Amakulu omuntu okusiiba yekka kizitowa nnyo olw'okuba abantu abasinga obungi baba balya era bw'otaba na bumalirivu kyangu okugayaala. Nga tugenda ku ngeri yaffe ey'okusatu era nga gye tugenda okusembyayo ku nsonga zino nga bwe twazaawudde. Omutambuze ono kwe kubanga bw'asiiba okusiiba kujja kumuyisa bubi nnyo nga kiyinza n'okumuviirako okufa. Mu mbeera efaanana bw'eti okusiiba kuba kufuuse kukyamu oba kuba kufuuse haramu. Omutambuze mu mbeera eno ateekwa buteekwa kulya era bwe yeewaliriza n'asiiba ekizibu afuna omusango olwa hadithi eno wammanga. Hadithi eno an Jabir radiyallahu anhu قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فسار حتى بلغ قراع الغميم وصام الناس ثم دعا بقده من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة. حديث eyo nga nayo esangibwa mu Muslim namba 10,114. Evudde ku hadithi eno tugisomye nga tugijja ku Jabir anyumya nga agamba nti mu mwaka ogwawangulirwamu ekibuga Makka Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatambula olugendo okuva e Madiina okugenda e Makka. Abantu be yali nabo baali basiibye. Bwe baatuuka mu kitundu ekiyitibwa Qura'a Gamim n'asalawo basiibuluke. Kye yakola n'atumya ekikopo ky'amazzi n'akisitula. Abantu bonna ne bamulaba bwe yamala n'anywa ekikopo ky'amazzi ekyo. Naye oluvannyuma baamugamba nti abantu abamu basigadde basiibye bagaanye okusiibuluka. Kwe kuddamu n'agamba nti abo baabajeemu kuba yabagambye basiibuluke bo ne balemera ku kusiiba. Kakati kino kyetegereze nnyo barakallahu fiikum. Okujeema kuno tekwava ku kuba nti basahaba baali basajja bampaka oba nti ekigendererwa kyabwe kwali kuwaganyala na kujeemera Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Wabula muli baali balowooza nti basobola okusiiba wadde nga baali mu lugendo kubeera Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatambulako nabo nga bagenda ku lutalo. Abamu ku balwanyi baali basiibye ate nga balala tebasiibye. Hadithi erambika ensonga eno yeno wammanga nga hadithi eno an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Abu Sa'id agamba قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن على صيام فنزلنا منزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوزنا سنتك كشي النبي صلى الله عليه وسلم شيغامبا أبي سعيد al-Khudri
agamba nti lumu twali ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu lugendo nga tugenda Makka era twali tusiibye. Waliwo ekimu ku bifo kye twatuukamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyava agamba nti innakum qad danawtum min aduwikum والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر فنزلنا منزلة mpozi wana tugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyava agamba nti mazima musemberedde abalabe bammwe okusiibuluka kyekirungi gye muli kuba mujja kuba n'amaanyi ag'okwaŋŋanga oba ag'okulwana n'abalabe bammwe. Okusiba kwali kwa kyeyagalire kuba abamu mu ffe twali tusiibye ate ng'abalala tebasiibye. Bwe twatuuka mu kifo ekyo wonna tugamba nti faqaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innakum musbihu aduwakum walfatru aqwa lakum faftiru. Nabeera nga kyeyava agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti enkya mugenda kukeera kutabaala balabe bammwe kugenda nga mulidde oba nga temusiibye kyekijja okubayamba okuba n'amaanyi era musibuluke. N'alagira abaali basiibye okusibuluka. Okusibuluka lyali tteeka kwabo abaali basiibye ne tusibuluka. وكانت أزمة فافطرنا ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. Abu Sa'id agamba nti oluvannyuma lw'olutalo olwo watulabanga nga tusibye bwe twabanga mu safari n'omubaka wa Allah. Kale hadithi eyo n'endala ziraga nti okusiiba ng'oli mu lugendo si kibi omusiibi bw'aba taafuna buzibu bwonna. Nga hadithi eyo eri mu Muslim 1112 ne mu Abu Dawud osobola okusoma ku 2406. Kakati waliwo ensonga ziwetaaga okwekkaanya ennyo. Ensonga ziwetaaga okukkaanya ennyo bino byengenda okuzzaako byekkaanya ennyo ku muntu ow'olugendo n'okusiiba. Tugenda kulaba ensonga nga ziwererako ddala nga 8 insha Allah. Ekisookera ddala singa omwezi gwa Ramadhaani guboneka ng'omusiraamu akyali waka oba ng'ali waabwe tannatandika kutambula, oluvannyuma n'afuna olugendo mu kiseera kyonna eky'obudde obw'emisana, akkirizibwa okusiibuluka. Ekyo kyekigambo ekisinga okuba ekituufu mu bigambo by'abamanyi olwa hadithi eno. An Ibn Abbas anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ القديد فأفطر الناس. حديث البخاري ومسلم وبخاري لكم ويدانا منيا لمسلم لكم مكمي نساتو. Abakulu Ibn Abbas agamba nti lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatambula olugendo n'agenda mu Makka mu mwezi gwa Ramadhan. Yali ne basahaba be era baali basiibye. Kati bwe batuuka mu kitundu ekiyitibwa Kadida n'asiibuluka era ne be yali nabo ne basiibuluka. Era enjogera za hadithi endala zigamba nti ku mulundi ogwo gwe gwali ogw'olutalo lw'okuwangula ekibuga Makka. Ensonga ey'okubiri, singa omuntu akeesa ng'asiibye ng'ali waabwe simutambuze, oluvannyuma n'afuna olugendo, akkirizibwa okusiibuluka kubanga olwo aba afunye ensonga emusiibulula, wabula ateekeddwa okuba nga ddala yasuze n'enniya y'okusiiba. Ensonga ey'okusatu, omuntu afunye olugendo nga tuli mu mwezi gwa Ramadhan n'ayagala asooke alye oluvannyuma atandike olugendo lwe wa ddembe. Amateeka tegamugamba nti amale kutambulako ng'ate bwe kiri ku swala. Nga n'ensonga ey'okuna, kikyamu oba kiri haramu omuntu okupangawo olugendo mu mwezi gwa Ramadhaani mbu afune olukusa lw'okulya mu Ramadhaani, kuba etteeka ly'obusiraamu ligamba nti omuntu yenna okukola olukujjukujju ng'ayagala kwewala ekimu ku bintu by'etteeka aba akoze ekintu ekibi ennyo era afuna omusango.
nga n'ensonga ey'okutaano abavuzi b'ebimotoka ebinene bitrailer emmeeri eggaali z'omukka ennyonyi n'ebirala bakkirizibwa okulya ebbanga lye bamala nga bali mu makubo batambula nga banaafuna obudde obuliwa. Wabula bwe kibanga obudde obuliwa tebabulina we bagenda obanga obudde oba okuliwa tebalina we bagenda bufuna, olwo bateekwa kusiiba olukusa lw'okulya terubaweebwa, oba oyo yekka anaasobola okuliwa kyova olaba nti olukusa olwo luweebwa oyo yekka anaasobola okuliwa. Kyova olaba Allah agamba mu Qur'ani nti waman kana maridan aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhra. Aya eyo tugyesembesa nnyo ku nsonga zino nga eri mu suratul Bakara aya ya 185 nga Allah atulaga nti oyo yenna waaba omulwadde oba nga ali mu lugendo alye anaaliwa mu nnaku endala ila akhiril aya. Mpozi nga tuwunzika ensonga eno wadde nga omutambuze alina olukusa lw'okulya alya ng'ajja kuliwa kuba ne Qur'an kyegamba, wabula ate era si nti buli asiiba ng'ali mu lugendo nti afuna obuzibu mu kusiiba. Allah yasinga okumanya. Ensonga ey'omukaaga, olukusa lw'omutambuze okulya ng'ali mu lugendo mu Ramadan, mu lugendo teruweebwa oyo atambulira mu motoka oba ekidduka nga amakulu nga ganyegenya. Ndowooza kye kigambo kyesobola okukozesa. Tugambye nti olukusa lw'omutambuze okulya ng'ali mu lugendo mu Ramadan mu lugendo teruweebwa oyo atambulira mu motoka oba ekidduka nga ganyegenya. Amakulu teruweebwa muntu ng'entambula y'enzibu, wabula olukusa luweebwa buli mutambuze yenna bwe lubanga olugendo olwo si lwa haramu. Ensonga ey'omusanvu, omutambuze singa atuuka ewaabwe ng'obudde bukyali, kale katugeze ziri ssaawa nga 3 ez'okumakya, bw'aba yatandise olunaku nga teyasiibye, olunaku olwo lwonna waddembe okululya era talina musango. Amakulu tatandikira okusiiba, agende mu maaso n'okulya atandike okusiiba enkya insha Allah. Nga n'ensonga gye njagala okubeera nga nsembyeyo ku nsonga eno nti omutambuze bw'atuuka ewuwe ekiro, enkeera yaalwo ateekwa okusiiba, amakulu ateekwa okusula n'enniya y'okusiiba kuba takyali mutambuze. Kaakati waliwo ebimu ku bibuuzo bye nali agadde okwanukula, ng'ekibuuzo ekisooka onaabuuza n'agamba nti omuntu afunye olugendo mu Ramadan emisana, tutegedde nti akkirizibwa okusiibulukka bw'abanga yabadde asiibye, naye ekyebuuzibwa bw'aba waakulya akkirizibwa okulya ng'akyali waka tannasimbula oba naye amala kutambulako. Ekyo barakallahu fiikum. Twakitangaaza bulungi emabegako nti omutambuze takkirizibwa kutandika kusala ku swala okuggyako ng'atambuddeko, nga n'okutambula okutono ennyo ateekeddwa okuba ng'avudde mu kitundu ky'ewaabwe. Era na wano ne tukitangaaza ne tugamba nti ekitundu twogera okugeza nti disitulikiti, essaza oba Gombolola, ekyalo, kale oba ensi, bw'aba akyali mu kitundu kye aba tannatuuka kutandika kusala ku swala. Kitegeerekese? Kati bwe tutuuka ku ky'okusiibulukka, ate kyo si bwe kiri. Omutambuze akkirizibwa okutandika okulya wadde ng'akyali mu nnyumba ye. Olwa hadiisi zino ze ngenda okusoma wammanga, oba osobola okusoma hadiisi mu Tirmidhi, oba osobola okusoma mu Sahih Sunan at-Tirmidhi ku namba 641, oba n'otunula mu Baihaqi omulyango ogwokuna namba 247. Ne mu waliwo ekitabo ekirala kya hadith ifṭar as-sa'im qabla safar ba'da al-fajr wa raddi ala, kitabo ekyo ndowooza kya Albani kyali kirimu hadith, naye kansomeyo hadith eno.
عن محمد بن قعدي أنه قال أتيت أنس بن مالك وهو يريد السفر وقد رحلت له رحلته ولبس ثياب السفر فدعا بالطعام فأكله فقلت له سنة فقال سنة ثم ركبة. amakuru sahabi ono ayitibwa Muhammad bin Ka'b agamba nti nagende wa Anas oba muyite sahabi ayitibwa Anas bin Malik agamba nti wahuwa yuridu as-safar oba gwali mwezi gwa Ramadhan atunyumiza nga kyategeeza nti gwali mwezi gwa Ramadhan yali alina gy'alaga oba yali mu safari nga n'ensolo gy'agenda okutambulirako emaze n'okumutegekerwa n'engoye z'olugendo nga amaze okuzambala n'asaba emmere ye n'alya. Kyenva mubuuza nti ekyo ky'okoze oba ekyokulya nga tonnatambula ye sunna yenkola entuufu ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Faqala sunnat thumma rakiba. Amakulu kwe kunziramu nti ye bwe yamala okulya n'alinnya ekidduka kye n'atandika safari. Hadithi eyo osobola ogiraba mu Abi Daud namba 2219 oba Tamamul Minna namba 4 oba mu Irwa'i namba 928 ne mu Sunan Tirmidhi ku namba oba hadithi namba 799. Nayagadde okwongerayo hadithi endala nga 2 naye ndaba obudde butusazeeko. Ndaba ng'obudde butusazeeko naye kanziite mu bwangu insha Allah tuwunzikire ddala ensonga eno. Hadithi eno an Ubayd bin Hubayr قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري في السفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب بداعه ثم قال اقترب فقلت ألست في البيوت فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. amakuru Ubayda bin Jubair sahabi ono agamba nti lumu twalinnye eryato ne Abu Baswira twali tuva mu kitundu kya Fastwati ekitundu akituumye Fastwati al-Fastwati. Mpozi bw'owulira ekigambo safina kitegeeza lyato. Agamba twalinnye eryato ne Abu Baswira twali tuva mu kitundu kya Fastwati era gwali mwezi gwa Ramadhan. Agambye fi Ramadhan farafa'a thumma qarraba gidaahu. Kyeyava ayimuka n'asembeza emmere ye n'agamba ki iqtaraba oba sembera tulye. Ne mugamba nti ndabanga abakyali mu mayumba g'ewaffe. Ubaydi kyategeeza ye yalabanga abakyali mu kitundu ky'ewaabwe abatannatuuka kulya. Abu Basra kyeyava amuddamu nti oyagala kuva ku nkola ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Imam Tirmidhi bwe yamala okwogera hadithi eyo mu kitabo kyekyo kitulaze waggulu n'agamba bw'ati. Yagamba atya? Yagamba nti waqad dhahaba ba'du ahli al-ilm illa hadha al-hadith wa qala lil-musafir an yaftura fi baytihi qabl an yakhruja wa laysa an yaqsura as-salata hatta yakhruja من الجدار أو من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحاق بن إبراهيم. Wano amakuru g'ebigambo ebyo nti kuba hadithi eyo abamu ku bamanyi bagamba nti omutambuze waddende okusiibulukuka amakulu okutandika okulya wadde ng'akyali mu nnyumba ye tannafuluma.
wabula ate takkirizibwa kusala ku swala okutuusa ng'avudde mu bisenge by'ennyumba z'ekibuga oba ku kyalo mwasula. Era kino kye kigambo ky'omumanyi ayitibwa Ishaq bun Ibrahim. N'olwekyo ku mutambuze ekyo kyasaana okukola era kye kisingako obutuufu, wadde nga waliwo n'ensomesa endala ku nsonga eno. Ekinjogeza bwe ntyo, njagadde omanye nti n'ensomesa etali eno manyi nti weeri. Mu kufunza nenjagala nkuwe ekisingako obutuufu ku bibiri, kuba nkimanyi nti gwe oyagala kisingako era kyekyo kyenkuwadde. Wallahu a'lam. Kano ke kataleke kandooza ke mbasembyayo, ndaba nga n'eddakiika zaffe ziweddeyo. Barakallahu fiikum. Nsaba buno obutono mu bunnyongere sobole okuwunzika ensonga eno. Mulundi ogujja tubeere nga tutandikira ku nsonga ndala nnyo insha Allah. Bwe weetegereza ensonga eno obulungi okisanga nti amateeka g'eddiini gasaana kusomwa era agamu tegageraageranyizibwanga mpozi ng'oli bw'ayagala. Kati tunuulira, omutambuze bamukkiriza okulya wadde ng'akyali waka, naye ataagaaniddwa okutandika okusala ku swala. Eyo y'ensomesa y'omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mpozi kansembye ekibuuzo kino then tugende insha Allah. Ekibuuzo kino ono yabuuza n'agamba nti omuntu eyasiibulukusa olw'okuba afunye olugendo bw'abanga abadde akyalinda ntambula naddala ng'ennyonyi, oluvannyuma ne bakamutema nti ennyonyi ebadde emutwala tekyazze, akola atya ate nga yabadde amaze okusiibuluka? Naam, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Kibuuzo kirungi nnyo kino. Omuntu oyo agende mu maaso n'okulya olunaku olwo, si tteeka ku ye nti atandikirawo okusiiba oba yeeziyize, wadde nga anaaluliwa olw'okugulumiza omwezi gwa Ramadan. Olunaku luba lwamugiddwako nga n'engeri gye yasiibulukuse teyabadde nkyamu, yasiibulukuse na lukusa olwabadde lwamuweebwa oba olwabadde lumuweereddwa, olw'okuba yabadde agenda kutambula. N'olwekyo agenda mu maaso n'okulya olunaku olwo, kuba tewali bujulizi bwonna bumukakasaako kutandikirawo okusiiba. Era ensonga eno osobola okugisomako mu Sharhul Mumta omuzingo ogwokuna ku nnamba 365, oba mu Tamamul Minna mu kitabo kya Fiqhul Kitab ne mu Sahih Sunan omuzingo ogwokubiri namba 1065. N'olwekyo barakallahu fiikum, katukomi wano olwaleero. Saba Allah tugase n'ebyo bye tuyize leero era tuwe okubeera nga tubiteeka mu nkola. Tujja kutandikira ku nsonga y'okulaba okwengeri gye tusaalira, oba tujja kulaba kwogera ku nsonga y'okusaalira mu kidduka insha Allah mu darusi yaffe enaddako. Wafaka Allahu al-jami'a lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.